nafuna emitwalo gya sente 10 n'egyo. Bampa emitwalo gya sente emitwalo 10 n'egyo nga bampumuza mu magye. Sente ezo nazifuna emitwalo 10 n'emeka 15 mu 9 mu emeka mu 3. Ne bampa amabaati 20 nagafuna. Kati nali sijja gazimba mu bbanga kubanga agamabaati bagampa kikakasa nti nagafuna n'emitwalo 10 n'egyo. Kati nali nabizimba ludda wa amabaati ago nali nagazimbawa nkuba mayinja kubanga sisobola kuba ku siasa Museveni gyanteekamu sisobola kuba. Fazali nkuba amayinja ago nemba nga nnoonya olwataano olw'okulya. President Museveni atuyite nga ffe bakadogo atumanyi nti gyetuli abaliyo gyetuli wadde abalala bamubuza abazandi twaggwawo titwafa abamu gyetuli abasigalawo wetuli oba abalala bafa naye abasigalawo wetuli naye tebeze nti n'abaafa baba baafa buki bubi kubanga baba tebalina ke balina olwo baba baafa nga baaleka abaana era balinga baffe era naffe kyenkani tulinga abaafa kubanga tuli awo n'omwana akusaba ekitabo ky'ennusu 10 nga tozirina kyokka oli awo owoze nalwana. Omutwe mpulira mukama wange oba batukome ku ebyo ffe nga ffe bwe tutunula tugenda okulingiriza nga kati kiringa omuntu gwe twawanika obuwandiisi mu kadaala eri yali ffe yatufuula amadaala ye naalinye bwe yatuuka wali agamadaala n'agata ne gagwa. Kati ffe alinga yatufiisa nti tetuliiyo ate nga gyetuli tuyingira ubayita erugala ku kitoogo ku lubigi awo waliwo omuliro munene nnyo. Abaana baafa naye n'abanyonya baafa. Awo twamalawo wiiki nnamba ku lubigi awo ng'olwo Brigadier Kyaligonza Matayo Kyaligonza ng'ali Buloba ne Sevens nga ffe tuli mu 20 gye bayita KW kubanga baateekawo bakadogo bayawulangamu be batwala mu ssomero eri. Abamu tetwabimanya na kubimanya abamu tetwamanyana gye riri naye nga wawuliranga kadogo bagenda gindi gwe nga ne wode kugamba okuva mu kampu wano teriiwo mpaka we tuwummulidde nga abamu tetumanyina essomero lyali luddawo eri abakadogo tutuuse okuwummula nga abamu tetusumanyina kwesayingira mpapula abamu tetumanyina kuwandiika mannya gaffe tuli awo bwe tuti ate ne tutasasulwa nzadde abaana tebasomye. Kati okutuuka ku boda ya Sudani ubayite Bibia gye namenyekera ekifuba kino Bibia boys gye namenyekera ekifuba kino mu mugga gwe bayita Livaswa mwe nagwa nga tusomoka kiro kunoonya aduuyi olwo twamuwulidde waaki waali abo biwulira ebigambo bino byenjogera bye mmanyi ate era bye byaliwo. Nagwa mu mugga kiro nga neetisse bokisi yaki y'amasasi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atwabo mulungi tukwaniriza nnyo nate webali kubanga otwegaseeko tuze mu kanyomero kaffe ak'abakadogo. Twabagamba nti tujja kubaleetera abantu bano tugende maaso n'okubanga tuwayamu nabo batubuulire kyenvudde waabwe okutwaliza wamu. Abasajja bano baalwana be baleeta gavumenti yaffe eno gye tulimu mu buyinza oba mu bukulembeze okutwaliza wamu. So ensonga lwaki twagamba nti naffe nga Yugi Updates katubabaleetere bagende mu maaso n'okubanga batuyisa mu lutalo nga bwe lwali baalwana batya biki bye baasanga eyo kusoomoozebwa ki okwaliyo era bwe baatuuka nga gavumenti emaze okujja mu bukulembeze bafunyeemu y'ensonga lwaki bajja wano tubeere nga tuwayamu nabo. So kinkola bulungi olunaku olwaleero neegatiddwako Sgt.Lukwago-Godfrey
gwe tugenda okubanga tuwayamu naye omu ku bakadogo abaleeta gavumenti eno. Sanyusa okulaba Sergeant. Esebo. Tubale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Naye nze nange okubasanga. Weewaawo. Nga mukyali balamu. Mu mbeera eno bweti. Weewaawo. Nayingira mu magye gano. Soko obuuze ku Bannayuganda, soko obabuuzeeko. Bannayuganda basebo ne bannyabo. Obuuze ne kubeewuwo kwanti manyi nti nabo gye bali. Abo kwe mba ntandikira ndowooza. Naalongo abaana bange. So ndina Saalongo. Ya. Weewaawo. Ojja kumpa formula. Bangi twagala okuba basaalo. Naalongo ekamuseni ne Silvia tusemerirwe. N'abaana bange abato babiri Kiza Kigongo Niko ne Nowa Mingo Aliet ne Bankema Lucy ne Bwami Juliet Nankumba mbagala nnyo. Ebigambo bino mbyogera awangalirawa bali mityana eyo abalala bali mityana abaana nyabwe ali musinga eri wansi mu Kiganda n'abato kati nga Aliet ne Lucy ne Bwami ne Juliet Nankumba abo bali mu tawuni wano abalala bali awo Bulenga abalala bali eyo Kakiri bonna tebasomye olw'okuba nisiina sente naye nga twakeere mu ttale wano tugenda tukola omulimu guno. Nayingira mu magye gano mu mwaka gwa 84. Wayingira mu mwaka gwa 84? Mwena mu mwezi gwa mwenda. Ennaku z'omwezi zaali mwenda ne nyingira amagye gano e Kasejjere mu ttale eyo nga bintu bya kukaya na bukayanyi. No, soko linde oyingira otya? Nyingira mu magye omuntu yandyagadde okusooka okumanya nti ova mu ssomero kuba ku myaka 14 oteeka okubanga wali osoma. Nali ndowooza nakasoma pitu kati ng'ebintu by'ekyalo eyo. Wali wakasoma pitu. Pitu ate nayo sikakasa nti nagimalako era saagimalaako. So olutalo lukusanga wa? Olutalo nze nalusanga lwa bizibu. Nze nalusanga obayita e Kasejjere eyo Musingo. Naye nga ekisinze okuntwala ennyo mbeera eyali mu kitundu nga abasajja be bayita abanyanya bayitamu nnyo nga bwe balaba abavubukavubuka abatoototo bwe batyo baagala okutwesibako okututwalira ddala naye nga ffe baagala okutwala tetukkiriza kati baatugezaamu okututwala emirundi gyawera 3 abanyanya abo naye mu ngeri y'okututwala kati mu gavumenti yaffe eno abanyanya bajja batya? Abanyanya omuntu bw'ogamba nti abanyanya bali mu mulembe gw'obuti bebaali abasirikale ba gavumenti yaffe bebaali abasirikale aba gavumenti ya Muzeeyi Lutwa oba ey'obuti kubanga Lutwa yagenda okuyingira mu gavumenti ffe twali mu ttale mu kaseera ako nze ngenda mu magye nga kukyaliko Muzeeyi obuti okugenda mu Buyeekera olwo batutwala twagenda abavubuka twali 3 tutuuka e Kasejjere ku kyalo kye bayita Kasejjere tuwulira nga ye wali kampu bwe tutuuka ku kyalo okwo tunoonyereza kati olwo nga kufa abagenze kuliko owaayo ffe tuva eri mu Kiganda kuliko owaayo kufa 3 atugamba nti mmanyi kampu eri wano tugende tulabe tutuuka eyo tusangayo mwami Kazuula mu kaseera ako yali nga ditakikomanda atutunuulira baatuggyako ebiwandiiko ebitaalimu abamu twaddukanga buddusi nga abalala tetubiina kubanga twali bwana buto batuteeka eyo tutandikira eyo pirika batujja tumalayo emyezi egyo 2 mu ttale eyo e Kasejjere batujja batutwala e Muwanga tetwalwawo twamalawo ndowooza wiiki ne batujja ne batutwala ekizibaawo kiri eyo era Musinga eyo kati ekizibaawo
tuline Kazola tubeerayo Mwamudu yali instructor tubeerayo omusajja omulala yali musajja munyana nga bamuyita Lubyogo batukozesa training batuvuluga batukubaganya batukuba emiggo kufana kuona tuli ku training olwo erimu n'ekibooko kibooko ogamba bya kibooko nga waliwo okusula ngu okalakata nkokola ku ttaka kyekyati nkokola ziri ku ttaka ziti kwavula n'enkokola zino olina okwekulula ng'enkokola ze zikusika training kaakati tubeereeyo tumaleyo emyezi gyali 3 batutikka ekiro mu baasi batutikka bagenda batuyiwa ekatale ka mmesi ku mayanja ng'otuwezeza emyezi emeka 3 kati tugenda tubonaabonera ku katale ka mmesi tubeereeyo abaana bafiire katale ka mmesi abaafa olwo batutte katale ka mmesi ekola ki tuli ku training tukyali ku training batutwala eyo tubeera ku mayanje batukozesa training enziru era gye twapasingira eyo yennyini abaana bafiire obupere bwatta abaana ekatale ka mmesi nze kankubulye nti abaana baafa abasukka mu 100 oba mu 2 nga abafa bebaziika awo bebafa bebaziika nga kampu eringa wano nga babaziika nga mu kizimbe kiri naye nga babaziika awo ate sikakasa nti gavumenti yaddeyo nebanona tekiriiyo abo baggwera eyo kaakati mukama yanyamba navaayo katale ka mmesi nga sirwadde ku buwere ku bupere obwo tuyingira olutalo tutandikedde okulwana awatali kusaaga olwo mu 8 olutandise 85 mu mwezi gwali gwa 2 training ewedde President Museveni yennyini yajja n'atupasinga ekatale ka mmesi ye kennyini ne mu nsiko eyo bapaasinga tebamala gata bajja ne bamanya nti kati mumaze okukamirika oba okutegeera ekyokukola ne batukamirisa awo ne tubeera awo twamalawo wiiki namba najja omulundi gumu n'atusindika tugambe buli omu n'amuwa ennamba awo ne batukwasa emmundu ntutandika omulimu ng'oli RA eri mmeka eyiyo eyange eri 66785 kyeneewunya mwena muzirina nga temusomye ensome mwazikwata eyo kyolina okukola bweba kupasinga mu training wingi erina kuyingira mu mutwe nga oba bubenga bwongo kasita bayita RA namba bweti olina okwanguwa awo naawe kubanga manya nti emigere n'emiggo gitandika oba ebigala by'emmundu bino okukoonakona ng'ekiti wano emboozi yonna ogireese naye siwulidde abazadde baali bakoneddemu ogende mu nsiko ebyabazadde siwulidde baali babalyawo dda abazadde abange bonna baafa baali bamaze okufa baali baafa mu lutalo lwennyini bafiira awo nakifuma nensigala nga ndi ne banyinaze 2 omu naafa kati nyina woogu kati naye ali obwongo bwamwesiba kubanga byenagenderera tebyalimu kale twatwefuba kweyamba kuba nti nagenda tategedde ate nenkomawo nawulira nga afunyemu akasanyusanyu nasuubira nti nno oluvannyuma tunaafunamu nebyo bino byetulimu kati tukuba mayinja so olutalo lutandika olwaddala olutalo lutandika batupasinze mutandikira wa tutandikira webayita ekiwoko eyo munda mu bulemeezi eyo tutandikako tululeetereza tujja tulukuba ebusunju bwe tulukuba ebusunju kuwamika tukampinga awo olwo batupasinze eri
Tugenda kulutandikira kiwoko ye wali ditachi ya aduuyi oyo gwe tulumba mukadde abo. Kati tumulumba tulwanirayo tumusenvulawo tumujjawo tuvaayo tumuwerekera ajja kwegatta kubali ebusunju ewamika tumusangawo tubagatirako tubakuba tukampingawo tutandikirawo lutalo tulukwasa kuwoyima loodi olwo tulina ejjeeti tumwebaze eri wakazoola asigaddeyo bwetwapasinga batukwasa jeeti tumwebaze tujja naye oyo yali mulwanyi mulungi naye nawulira nti yafa ennyonyi mbu yatomera olusozi naye obwo bwali bukodyo bwakutta mutti nze nga nze bwe ndowooza omusirikale bwe yali awongooza nakirowooza nti webatta muki nnyonyi etomerete olusozi emisana naawe nyingi zirutomedde ebyo katubireko si kyekyandiise ennyonyi zigudde kakati owerasha naye bwe yagudde simanyi yabaddaani bamukubye bukubi ate wete bamukuba kakati tutandikira awo tulujje ewamika tululeetera ddala awo waliwo awo namayumba awo wakati awo tuyita omwo tujja tulukube nakyerongoso owulirawo awo kakiri ng'onootera okutuuka ewa kiso naye awo kakiri awo tupaakinga awo n'oludda naddangira lala laga Sentema lala laga Kadujja Kampala lala dukkayo Woyima tukampinga awo tutandikirawo okujja okukuba Wakiso Barracks awo wennyini tulina ejjeeti olwo atuwa komanda Lugo atutuuse ewa Kiso ku Barracks kiro yatamidde batukubirawo twamugamba nga olwo kati nga jeeti yali siiyo kati n'atuwa operation komanda atuleeta wa Kiso batukubirawo batukuba yatamidde danga n'ekibuyu ali nakyo takita batukubirawo kumakya saa 12 batukuba abantu abasukka mu 10 batukwatamu n'abalamu abawere 10 n'abameka n'ababiri kakati tuweziddwe nga tuddayo nakirongoosa wali tuvaawo tubeeraawo tuyita bwetu tugenda tukuba ditachi eri ku Sentema ku ssaza tuvaayo twagikuba misana mutuntu sawa za langi twagikubirawo tuvaayo ntujja tukuba Kakoge wansi awo tuvaawo tuddayo ntukubawo Kiso era olwo lwennyini kakati bwe tukubawo Kiso tuddayo nakirongoosa wali tukuba bukubi temuwangudde temukoze tubagobyewo naye nga tulina okuzzayo lipooti emabega Kiso omulundi ogwokubiri mwabakuba twabakuba ne tubagirawo ddala ne tubasendawo era we twakampinga n'abali emabega ne bajja ne tukampinga awo olwo ntujja ntuyingira mu Bukasa nawo waliwo kaditachi ako ntukkanako nga tugamba obumu tugenda tusangula busangule mwabaana abato bana kampuni yali nnene nimwali buto naye nga tulwana nze nkubamu n'ekifaananyi era neebuuza omwana omuto ku myaka 14-15 nti owulira otya ng'okutte emmundu owulira otya ng'okubye omuntu n'agwa wali eri training gye bamala okutweningamu kibasooka okukubuuza kutta nnyoko na kitaawo oba okisobola bw'oba tokisobola oba tojja kukola training oba tojja kuba na musirikale yadde omulundi ogwo naye kyosooka okusayininga nti wembagwirako senga wabaawo accident kubensookerako bw'aba yafuusa aduuyi kasita musanga ali mu aduuyi naye abaaduuyi abo bonna tabatte bwoba onoonya kyonoonya nga kyoyagala kakati bwe tumala okukuba Bukasa olwo Wakiso tuvuddeyo ne Sentema tukuba Bukasa waliwo kaditachi tuyingira ubayita erugala ku kitoogo ku Lubigi waliwo omuliro munene nnyo abaana baafa
naye n'abanyenya baafa. Awo twamalawo wiiki namba ku Lubigi awo ng'olwo Brigadier Kyaligonza Matayo Kyaligonza ng'ali Buloba ne Sevenis nga ffe tuli mu 20 gye bayita KW. Kati awo ku Lubigi twalwanira ku Lubigi okumala wiiki namba era abaana ne bafa nga tukyalemeddwa okuyita okubuuka ekitoogo nga adu yali mitala wa kitoogo naffe tuli mitala naye nga ekitoogo ekyo tubula kukitinganiramu era okuweeraweera nga tukisomose naye nga abasigadde awo tubala naye ng'olwo gezaageza oli gy'emyaka 15 oba 15 n'ekitundu awo oba tonnaba kufuna magezi ga buntu agasobola okugamba nti ndi mu kibi oba ndi mu kirungi tujja okuyingira Kampala teeka otambula totambula kibooko bweziri obwe kyetaagisa oba fafa tugambe kasita twakola ensobi ne tumala okwesuulayo mu kampu awo twali tetukyalina kudda mabega Acho jite ensobi. Anti kati eringere yali ensobi. Asitabu ngagenda mu camp. Eyo. Mwali mulina okusoko. Tulinge omukebe gotadde mu sanduuko. Nozako kanobikako nosibako. Sibwe kirina kakati kasito oyingira amaje. Oba oyingidde. Kuli kwetta. Ate no twandifunyemu. Niba tufudde kasasiru musajja takyatumanyi ddala. Kyokanga akaseera katuuka ekisanja bwalaba nga kisembera okuggwako n'atteeka stand by esemberayo ddala n'atugamba mujuze foomu mugule w'akawunti ngenda kubawose tetufuna wadde olwaga naye nga tubitaddemu sente abasinga tetwasoma kubanga baateekawo bakadogo bayawulangamu be batwala mu ssomero eri abamu tetwabimanya na kubimanya era bangi bagamba lwaki temwasoma ekyatugala okusoma byebyo bo banenyammwe Tibateekawo amasomero lwaki temwadda abamu tetwamanya na gye riri naye nga wawuliranga Kadogo bagenda gindi naye gwe nga tebakupiikinga ogenda osome gwe nga newoode ekugamba okuva mu kampu wano teriiwo oba mu balakisi awo ng'otumaze okukwata gavumenti mpaka bawumuza mpaka we tuwummulidde nga abamu tetumanyi na essomero lyali luddawo eri abakadogo aishuwa kyenjogera kyemmanyi kati tutuuse okuwummula nga abamu tetusimanyi na kwesayiningira mpapula abamu tetumanyi na kuwandiika mannya gaffe tuli awo bwe tuti ate ne tutasasulwa nzadde abaana tebasomye nyina abaana bano bodowulira nga nkubira amasimu wano tewali asomye naye nga nkyayina n'abato naye bonna tekuli asomye kati olundi ku byaki naye nga ffe twaleeta gavumenti eno mu buyinza kale tusooke tuddeyo wali eri mu lutalo nga bwe mwaluleeta mu lutalo Kyaligonza ali eri wano jetu naye akomaninga wano kaakati tuyingira tusala Lubigi oyo twambuka ku lugala bwe wati batugenda okutukubira ku Makerere kivulwa wansi awo baatukuba ate naffe nga tubakuba era twabakuba mpaka lwetwabagobawo kubanga twali bangi ate nga emundu gye tukuba ya bumalirivu ababadde mu ttale okulaba nti muli mu mataala gano agaaka mugamba mulwana kufana kuwona kulaba nti ag'amataala temudda mu nsiko tetudda mu ttale musonga busonzi afadhali tuggwewo era ntulwana okuva ku lugala Makerere ekivulwawo ne tukka mu Bwayise ne twambuka awo ne tukwata olw'Ebbombolooli ekibuga ntuleka nga kikwate ne tukwata olw'Eggulu olwawa asinga bwe mwatuukanga ate mwakwatanga ate kudda nga tewali kukuwummuza awo olusa terunaggwa paka ne tugenda tugwera ku booda e Sudaani kati okutuuka ku booda ya Sudaani ubayite Bibiya gye namenyekera ekifuba kino Bibiya boys gye namenyekera ekifuba kino mu mugga gwe bayita Livaswa mwe nagwa nga tusomoka kiro okunoonya aduuyi olwo twamuwulidde waaki
waali abo biwulira ebigambo bino byenjogera bye mmanyi ate era bye byaliwo nagwa mu mugga kiro nga neetisse bokisi yaki y'amasasi kati bwengwa bokisi eyo nengwira ekifuba kino nekikoseka era we yentandikwa y'okukola ki y'obuvune bwe nnyina okutuuka okuwummula amagye kaakati bwe mmala okumenyekera eyo mbeerayo era nabeerayo nga banzijanjaba mpolampola mpaka lwe twavaayo 20 yava eyo batukuba esoloti bajja batukuba ettololo ng'otuzze kulwanala kwena ne tulwanira ettololo awo amaanyi oganzigweramu batuuka okunziza embale ku divisioni mbale gye basinzira okumpa certificate empumuza amagye naye nga nkoseddwa nnyo emabega siina gyenva abantu bange baweddeyo okuddayo nga tewakyali muntu wadde omu kati ndi muzigu baana mbayina sirina bwendi nsuubira gavumenti okumpa sente tempa buli kisanjalo kibanga kisembera pulezidenti n'atandika okututeeka ku standby mukole kino mujuze fayiro mukole mutya mugigulewo akawunti tateekako wadde olwataano naye nga fe abataasoma byonna tubikozesa ki sente byonna bigendera mu sente kati ne tubanga embeera gye tulimu si nnungi n'omulundi n'ogumu tuli bubi nnyo ate nga atweyambisa nnyo mu kukola kampeyini wano ebintu ebyo mpulira nga leka nkubuzeeko Sergeant nti tulabye programs za gavumenti eziteekebwawo lwaki mwe nga bakadogo programs zino temuzeeyambisa tuwulira wabaddengawo OWC Operation Wealth Creation ebaddewo ennaku zino waliwo PDM weeri wabaddewo programs ez'enjawulo programs zino naadi zaabaddengawo lwaki temubyenyigiramu ekyo kirimu emirundi ebiri ffe nga bakadogo yandibadde pulezidenti yandibadde atuterawo pulojekiti ezaffe ng'ezaffe n'atatugatta na siviliyani anti kati bw'aba tataddewo lwaki gwe teweegattira muziri nga bwakuyiyiza bw'aba anaakuyiyiza kati nno ne bw'ogenda mu pulogulaamu za siviliyani ezo ngazo PDM kati nga zino ziriwo bagamba gwe oli musirikale tojja na gye tuli mmwe muyina ebyammwe eyo ate nga tetulina kye tuyina tuli bubi ddala mu mbeera enkyamu si ffe twandibadde tukuba amayinja si ffe twandibadde tubeera awo okunoonya obw'okukola okusinziira ku mirimu gye twakolera gavumenti eno we tutuusiza gavumenti eno si ffe twandibadde ab'okukola ebyo bye tukola kati senga fazaali omuntu ayina osomesezza abaana oyina wootudde woomanyi nti gano maka gange oba kabanja katono oba yiika 5 oba 3 nomanya nti wenzaalira abaana bange wenyinawo n'amaka ebyo byonna byatusuubizibwa naye tetulina kyetwakola kyetwafuna katono nnyo uva bweno tebayambye bagiyita batya Uganda Veterans Assistance Board eryo linnya anti kyenjagala okumanya kubanga njiwulira nti yeetwala ba veterans tugambe nze kankubulya ekigambo ekyo ekyokugamba nti waliwo uvabu nti yekuŋŋanya ba veterani ebayambe tewali yadde akatono kati okuggyako okutuusa obutuusa linnya nti waliwo ekitongole ekyo naye nga tekirina kyekisobola kukuyambako yadde tekiriimu wadde 10 nti oba ogendeyo bakuyambe kino tekiriiyo ekyo bakulimbira ddala gyowulira saakaasa ez'owulira banyumya obunyumya nebagamba sirina kifo kyesinaba kutuuka nga kyabaveterani wano mu ggwanga lino wonna neetooloddewo naye tiwali kibasuubira nti bayinza okuyambayo wadde 10 era olina kutambula kati nga bwe ngambe nti ffe tetwasoma otambula nga buli kimu olina okuba ne ssente zo mu nsawo kubanga buli wootuuka wakuwandiika ate era ojja kufundikira ng'obitaddemu ssente ngera tofunyeyo wadde olwataano ng'oli mu bbanga kati ne tuba nti bino ebintu pulezidenti mukama waffe yandibadde mwegendereza n'atuyamba tugambe n'atuyita n'atulabirawo kyatulabiddeyo njagala kabanja abaana bange mbazimbirewo akayumba nange nfune wembeera
ne tuve mu bino ebintu by'okubanga tutambula butambuzi tuti mugenda kupangisa obuzigozigo naye nga ffe twakola omulimu gwaleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza buno olubuto olukoma eri nefe abalala tufa njala byenjogera ate binnuma olaba mbula nakkaaba amaziga kati yafuna ne konvoyi ya motoka kumpi 10 kyeyewala ife ndowooza kumugambako nti mukama waffe tuwe ku ssiini naye nga ffe twamutuusa wano ebintu ebyo bizibu nnyo mukama wange mpuliranga binnumya omutwe atwabo mulungi tukyali ffenna tuline Sergeant Godfrey Lukwago nga tuwayamu naddala ku kigambo ky'abakadogo abaazirwanako so gwe ndi naye wano njagala onzizeeyoko katono mu nsiko eyo nti biki ebyo mu nsiko eyo byotayinza kwerabira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obuzibu bwenjukira emabega bwali ku mayanja katale ka message nkugambye kubanga twalina butenti era ekisuwaani ekyo nga bwe kiri awo nga wayinza okubawo obutenti nga 6 oba 7 ate nga wasulwa mukulu kubanga era tewatonya nkuba kati mmwe nga mulina okwekweka buli okuzimba butenti n'emikono gyammwe tewali jambiya tewali biso tewali nkumbi tewali bitiyo tewali buli kyonna naye ng'olina okuyiiya okulaba nti ofuna katenti woonoosula ate otya okwegatta n'abaana abawera nga 6 mu katenti aka obuwere bulinga buwere abaana bafa buli lunaku 6 7 10 awo nzijukirawo nga waali wazibu nnyo nga tulina brigade commander yali Mugume naye nga abaana bafa kale nga n'abalala bajjanjabibwa naye nga obujjanjabi butono nnyo ku baana abaafa bwali butono nnyo embeera y'ettale yonzibu abaana baafiire katale ka mmese byenzijjukira nti abaana abaafa bwe baba abatono baali basukka mu 6 abaafa obuwere obwo weerindyattira ddala abaana baafa naye Mukama yankwatako nze saalwalako buwere obwo naye nga abaana baafa netunuulya notunula mumokyali nga ekivundu kiringa ekivundu abaana nga bafa olufa mwalinayo mukyale nsiko yaliyo mukyale oba mwapanganga bupangi nga babikkako bitete abaana baafa lekalekasi awo siryerabira ne ku training wingi we twali ekizibaawo nawe waali wazibu kubanga emiggo gyali gyakututta okufuna ekyokulya n'ebyokwambala mu nsiko byali bitya ekyokulya akawunga y'emmere y'abaana y'enki yali ebonyebonye kubanga baleetanga buleesi mwogo oba lumondo oba amatooke byonna akawunga nga kalabika oba olumu bwe katyo naye nga okusinga mmere eyo ey'abasiviliani eyo ng'enonebwa mu ngeri yonna oba misana oba kiro nga tulina okuginonayo tufune kye tulya kale ebimu tebyali byangu naye ng'embeera naddala mu nsiko ekizibu kye nasinga okumanya ky'abaana bali abaafa abangi ennyo nganzi Katonda yambikako n'entuuka wano ate era ngamba nti afazaali senga nafiirayo kubanga namuno sirina kyenfunyemu sisasuddwa embeera gye ndimu ninga mufu
omwavu wa Uganda wano ani bali omunsi MP wawa yagamba ku radio wano ng'ensi ewulira nti bannayuganda emyaka egijja baakusibwa abaavu kati batusibira singa bannayuganda nga baavu baakusibwa kati baakusibwa yayogera nga mpulira ku radio nagamba beetaaga kusiba era mu myaka egijja bajja kukwata bwakawulira n'ogamba neŋŋamba kati abalala bafoodwa alinda ki n'ogamba ogenda mu kkomera olwo neŋŋamba obwavu buno andi bo balowooza nti bataddewo programs ezisobola okubbulula abantu bonna nga tezisosodde mu bwavu so bw'oyogera bw'otyo nti tuli baavu tetulaba programs zetuyinza kukola bo beewuunya mpozi kyebaba batugamba tezo program balina bwe baziteerawo baziteekawo nga zirina abagenda ozifunamu so si ffenna bwewo gy'oli tobuuzanga kumanya sookoleke emyoga PDM sookoleke kankubuulire bwe nti n'emyoga emyoga nagiyingiramuko era ntukola ekyo ekibiina ne batugamba bino ebyemyoga mulina kukola ekibiina ne muwera abantu kati nga bwe nkubudde nti tetwasoma ebyo byonna byetaaga mu buwandiike ate obuwandiike era buwunzika tekuli ssente nga tebakuwaddeyo wadde olw'ataano naye oba nga omenyekera buki bwereere kati nentunuulyanga byonna bino ebya PDM bino byakulimbalimba bannayuganda naye nga temuli ssente zaayo era babiteekawo nga waliwo agenda obifunamu so si mwenna Sergeant kati okola ki olwaleero ndi mutungo nkuba bukubi mayinja noonya busente ndabe nti abaana bange mbateekako ku busomero obutonotono basomeko abatoototo bano naye ng'era nazo tezijja ng'omuntu eyamenyeka ekifuba ate okuba mayinja ate kati nkole ki sijja genda kubba kifuba sirina kibanja nti ngende nnime naye nkuba mayinja n'akayondo kano akatono ndabe nti nfunamu obusente obutonotono baana bange mbasomeseeko afazaali mu P2 P3 bwe bityo kuba nze simanyi nakuwandiika linnya lyange nze mu butasoma abaana bandisomye kubanga mbadde era byebimu abamu bye tulwanirira okulaba nti senga ofuna obusente afazaali abaana bo ne bakola ki ne basomako bw'oba n'abaana basomyeko wadde gwe oba tewasoma mu bukadde oba kuyamba oba okiraba naye Museveni mumubanja ki kati gwe nga nze Sgt.Lukwago nyina okuba nga mubanja pensoni yange yandijimpadde mu bwesimbu oba nanzimbira ennyumba nangulira ekibanja neteekamu abaana bange nembasomesa bangi bagamba nti mwagenda mu nsiko ng'ebyo temubikanyiza mwagenda kutaasa ggwanga bwe twataasa eggwanga era bangi bwe bawulira nga mwogera bwe mutyo bagamba teri nti abawaayo ebintu byabwe nga balina we basayinize baasasula nti n'abalala abayingira obuyingizi okutaasa eggwanga temulina kye mubanja nokimugamba nti yali tuzimbidde yali tukoledde kino twayingira okutaasa ki eggwanga live mu buzibu kati bwe tutuuka mu mirembe ffe tukole tutya muddeyo gye mwali mukole bye mwali mukola kati ng'ezo essaawa ebiseera ebyo byonna bye twamala nga tuli mu ttale tubonaabona olw'okutaasa eggwanga lino era tulitaasiza nituliwo omukulembeze omulungi kati ye ate n'atatulabawo olwo tuba bye twali tuliko byafa kati byalina okuzzaawo tusobole okubeera obulungi naffe nga mwenna kiki pulezidenti kye yalikoze okubamatiza okutumatiza nga bakadogo nga ffe bakadogo tugamba kati nga nze bwe nkubulidde tinagenda ngenza okuwummula n'amagye nga bazadde bange baggwawo
kiyandikoze nze nga nze ŋŋamba tiyalingulidde ekibanja ŋŋambanga mmwe mwenna awamu njagala oyogere nga mmwe mwenna nga ffe ffenna Bakadogo era buli omu alina ennamba ye era yandimugulidde ekibanja kye kubanga ffenna tetwakubanga emmundu emu oba owulidde buli omu yalina emmundu ye era buli omu yamuwa ennamba ate Museveni yennyini yazeegabiranga buli omu amumanyi naye bw'agenda okubuuza ku baana abamuli okubi bamugamba bali baafa baggwawo kubanga bo bamulya mu ngalo wano sente ziyandituwadde zaabawozi balya binnuma nnyo ate bwatuuka mu byokunoonya kalulu n'atweyambisa nagamba bavetyani mukole kino ddala akawunti ezo taziraba nga njereere oba bamugamba bateekako sente atuyite ye kennyini atwesasulire nze bwe mbadde ndowooza twagala sente twagala buli omu amufunire Bakadogo si ffe bangi nnyo kubanga amagye g'eggwanga nkakasa nti kati gali mu miliyoni nga 2. Pulezidenti muwulira agamba tasobola kuyamba individuals muntu sekinnoomu nti asobola kuyamba bantu nga bali wamu kyentera okuwulira ng'ayogera kaakati kyova olaba nkubuuzizza nti nga Bakadogo pulezidenti yali badde akola ki okubayambira awamu nedda ekyokutuyambira awamu ekyo nze sikitegeera kubanga tajja tugatta atubeerera ekitaffe omuntu omu agenda atuzimbira ennyumba emu buli omu ayina amaka ge katwakula ayina kumanya nti kati buli Kadogo yeetaaga kufuna sente mmeka yeetaaga ki yeetaaga kibanja amugulire oba atuzimbira wano mu Kampala buli omu amugulire poloti amuzimbiremu ennyumba amuwe n'ebyokukozesa ne famire ye kubanga kati nze tujja kungatta kwolyo ngatte kwoli fena tetuli baana tetukyali baana nga luli bwe yatutwala mu ttale era bwe yatutwala mu ttale buli omu yamuwa ennamba ye oba okiraba kati talina byajja tugamba nti atugatta ate atugatta atya atutere sente ku akawunti zaffe weziri nzigule ziizo empapula ziizo nzirina akawunti nzigule tugamba atuyamba atuwe sente ezigasa buli omu asobole okwekolera byayagala. Pulezidenti yabasuubiza ki mu nsi ke bwe mwamusinkananga mu bibinja byammwe yabagambanga ki bwe muyingira ekibuga buli omu ajja kufuna waabeera mu kibuga ayina otugulira poloti wano mu kibuga ayina otuzimbiramu amaka nga buli omu ayina n'emmotoka gyavuga kubanga naye nga kigwanidde omulimu gwe twakola gwali munene abanyenye baali batwesibyeko wano naye kati twamala okutuusa omuntu waffe naye tetufudde tubonaabona bonyi si ffe twandikubya amayinja abaana betuzadde bandisomyeko wadde ffe tetwasoma gali bino byagamba nti bya Bakadogo Bakadogo mulimu baabatwalibwa abamu tetwamanyi okusoma mu masomero ago kati amasomero ga Bakadogo bandibadde teri basomero limu eggwanga lyonna lyandyetoolodde nga buli disitulikiti erimu essomero lya Bakadogo abo naye bambuulire essomero lya Bakadogo liri luddawo lyali luddawo era kati bwe liba lyali Mbalala era baabwa bw'Embalala kati ffe abawono mu Central tulinga abatandi na Bakadogo ndowooza kati bwe bityo nze endowooza yange ŋŋamba nti atumanyi regisita y'amagye agali mu ggwanga agimanyi regisita y'abaveterani abali wano mu ggwanga agimanyi so yandibadde asobodde kutusasula so nga mmwe Bakadogo pulezidenti mumulowoozaako kyalinga eyabasaddaako obusaddaasi kiki mulaba mmwe ffe nga ffe bwe tutunula tugenda okulingiriza nga kati kiringa omuntu gwe twawanika obuwandiisi mu kadaala eri ffe yatufuula amadaala ye naalinye bwe yatuuka wali aga amadaala n'agata ne gagwa kati ffe alinga eyatufiisa nti tetuliiyo ate nga gyetuli nze kinnuma nti bwe kituuka mu kampeyini afuba nnyo okutweyambisa buli ero si amanya nti kuliko baveterani abasukka mu 10 n'abagaa nti mukoleeko kakiiko ka baveterani
tekuli 10 mugende mugule wa account mukole file form neziba form papula ebyo byolaba kati oyo omusajja papula byakutte ebyo mu ngalo binza okubanga bitutu obukadde bwangu busuuka mu butaano naye nga tukuli magoba wadde 10 sifunangayo wadde olwataano naye nga kiki pulezidenti waffe akyaliwo lwaki tatuyamba ku kino so okuba mayinja nkuba mayinja kubanga sisobola kuba ku siyaasa Museveni gyanteekamu sisobola kuba fazali nkuba amayinja ago nemba nga nnoonya olwataano olw'okulya singa oba osinkanye pulezidenti mu kiseera nga kino kiki oyinza omugamba ate kiba kinyambyeko kubanga senga mansanzi pulezidenti mu kafo nga kano nga bwe tunyumya mugamba bugambi nyamba ongulira akabanja nteekemu abaana bange onzimbiremu akayumba ongulira entambula mberiko ng'omuntu kubanga omulimu gwe twakola munene olubuto olubula kumwabika nze sirina kirala kinuma nga kuba nti abaana be twatendesa ejjo abayingidde ejjo amakulu twagajjo wano mu 2025 kati balefuna nti kano nga ffe tuli masajenti abakinana mwena ate twawumula tetulina wadde 10 pulezidenti waali atunule togamba nti yasenguka oba yafa waali wano era mu state house awo wano ena kasero bwasula naye nga binnuma ebyo bwe ndowooza ennyo mpulira nga binnuma kati bwenfuna akawenda nga kano akasobola okutuuka gyali kiba kinyangwira mba nsaba busabi nkwatireko ndabike nga ntuuka waali mubuuzeeko ndabe kyayinza okumpa kino wali osinkanyeeko pulezidenti nga muvudde mu nsiko nedda sibo wakoma mulengera mu nsiko nga tuli ku booda ya Sudaani ebibiya yajjayoko n'atusangayo era ne bayita olukuŋŋaana oba paleedi eyaffe mu magye mwaka ki ogwo mu mwaka gwa 8 ng'olwo pulezidenti w'eggwanga lino nga tenebagejja-kyenkana awo n'atusanga ebibiya era yalambula layini enyiriri ezo yazirambula bulungi nnyo nga buli omu agenda amukonawo ye kennyini ye nga ye nga mumulaba bwe nti naye okuva olwo siddiranga kufuna kyasa emusisinkana lwaki buli omu gwe mpulira Kadogo agamba nti mpangisa abaana bange tebasomye ndi bubi ng'ate bo bagamba bwe mwali muwummula mwaweebwa ssente muweebwa amabaati bino ebyabaweebwa omuntu ayinza okulowooza nti bye baabaweebwa okutandika obulamu obujja nti mwaweebwa ssente mwaweebwa amabaati oba ne muweebwako ne ku mmere awo simanyi awo kyenjagala okumanya lwaki ate tuwulira abaana bange tebasomye sirina wembeera mpangisa ate nga bwe baali babawummuza baatuwa baabawa essente ne babawa n'amabaati nafuna emitwalo gya ssente 10 n'egyo bampa emitwalo gya ssente emitwalo 10 n'egyo nga bampummuza mu magye ssente ezo nazifuna emitwalo 10 n'emeka 15 mu 9 mu emeka mu 3 ne bampa amabaati 20 nagafuna kati nali sijja gazimba mu bbanga kubanga agamabaati bagampa kikakasa nti nagafuna n'emitwalo 10 n'egi kati nali nabizimba luddawa amabaati ago naye nagazimbawa nga tebangulidde ettaka kati yali alina okusooka okungulira ekibanja n'alyoka ampa amabaati kaakati angulira ekibanja nzimbiremu n'enju kubanga essente ezo mu kiseera ekyo zaali zizitowa zitya emitwalo 13 emitwalo 13 wali osobola okugula entinda wali osobola kugulawo square wali ogigula kubanga baabamu bwe bawulira nti mu 9 bampa emitwalo 15 wali gwe nali njogera naye nagamba zaali zizitowa zaali ne mugamba 9 nga zigula ekibanja simanyi
gazigule wanga bateko kubanga bali balino kuwe sente esobola okugula ettaka nozimbamu oba nokola ne kasayidi income akaleeta ku sente. So kati yensonga lwaki nkubuuziza nti zaali zizitowa kyenkana ki kuba oli bw'abalabalamu n'akuvaliwinga bwe nabadde nsuubira nti oteeka okuba muyinza okuba mwali mu bukadde obuwerako obwakaakati. Tugambe kankugereze kati nze nga bwe ndaba ssente ziri ze bampa emitwalo 15 olwaliro ke kakadde kamu n'ekitundu kati akakadde kamu n'ekitundu okakolamu ki? Naye nga bazina masawo bagebaseeko nedda kyabakola pulezidenti waffe nze ffe tetuminaako buzibu yandituyise n'atatuma gundi nti kamanya genda owe gundi oli sente ye kenyini atweyitire atwebuulize ebigambo bino atwesasulire. Pulezidenti Museveni atuyite nga ffe bakadogo atumanyi nti gyetuli abaliyo gyetuli wadde abala bamubuzabuza nti twaggwawo titwafa abamu gyetuli abasigalawo wetuli oba ababala bafa naye abasigalawo wetuli naye tebeza nti n'abaafa baba baafa buki bubi kubanga baba tebalina ke balina olwo baba baafa nga baaleka abaana era balinga baffe era naffe kyenkani tulinga abaafa kubanga tuli awo n'omwana akusaba ekitabo ky'ennusu 10 nga tozirina kyokka oli awo owuze nalwana omutwe mpulira mukama wange oba batukome ku ebyo naye ate naye tweyambisa mu kaseera kakalulu olwolabanga ekisanja ekisembedde okuggwako obusungu bwennyina bungi nnyo twalwana naye pulezidenti waffe atukoze bubi. Amasasi wagakuba mu nsiko eyo emondo nzikyusa bukyusa okuva ku gisiri sooka ombuulire kubanga abantu bano benkyaziza abamu baŋŋamba nti okufuna emundu nakwo kwalinga lutalo. Okukola ki? Okugifuna okubeera nayo ekisooka mwali bato nga temuzisobola ekirala ng'okugifuna nga waliwo abakulukulu abalina okuba nazo mbu mwakyajinga nga bukyajinzi okufuna emundu ate n'ogikyajinga ogifunye ate oli n'agikuggyako bweyiyo gy'osooka okukwata evaawa nawe omala kutugumbula kasita ova ku training kasita ova ku passinga bwe bati nga tonaba nagenda ku lutalo bakuwerewo emundu gavumenti ekuwa emundu ate eyo yali gavumenti kaseera ako mwabaali abayeekera twalina gavumenti yaffe ng'era ekulemberwa pulezidenti Museveni ng'olabika oli wajja nga ziweze olabika gwe wagenda okuyingira wabano abaŋŋamba abakinaana mu gumu 82 abo baŋŋamba bagenda nga bakuba ngalo bwe bamala okukuba nga balyoka baggwa ate egyo bakyajinze nina yaŋŋamba yamugwako ng'akyalimu n'akalaba ng'amulaba bw'ati naye n'agimusikako naye yagaasa amukuba namuleka naye asijja mukuba kati ate nga njikugjako nenkulekawo yamuleka era yalaba nga taddangulu nga tajja kuddangulu we yagaavu naye nga embeera kale yaliyo mu nsiko eyo naye nze we nagendeyo mu 84 erabika yali ezze kendeeramu naye era we natuukira ng'ekyaliyo embi nga bwe ngikunnyonnyodde. Eggulu eno mwali mulwanyisa ki? Eggulu ogambe bwe mwava muno mwayita buyisi paka eggulu. Jjukira nti bano abanyenya be twagoba wano abaali wano mu kibuga manya nti twabasendeekerezanga bagoberere nga baggwerayo misinde badde waabwe nga bagenda nga balowooza banaatuuka eggulu banankapinga nga tetubaganya paka twabafulumya banange ne Museveni President Museveni lwakitalowooza ddala kuba Kadogo nga bwe tuli kati President nga ye President Museveni tasobola kutufiisa naye waliwo bano abawuzi b'omunyama abali ku muliraano wano abamuli kumpi wano abagamba nti abamanyi nti ffe twaggwawo naye nga gye tuli
ate tuli mu nnaku enzibu naye bw'osanga ng'asembeza bakasalini kusaasira bano waliwo bano simanyi bafulufiga babuchamaani bajje wano abadde bali enfuufu wano mu kibuga kati abafudde b'amagezi mu ofiisi ye naye nga ffe abaakuba emmundu tuli wano tulya ttaka sitegeera bulungi awo wekitandikira naye nga embeera eyo yandisoose n'alowooza n'agitunulamu nze bwe mba ndowooza kiyandisoose okukola kubanga kati bano babuchamaani bano bakasireni kusaasira bafulufiga kuvuma buvumi namuleeta lwa kuvuma buvumi bantu namusembeza bamobiliza balungi okusinga ffe abaakubemu mwalwana kati gavumenti yatuuka yatereera kati kwe kutusamba tugweri ate awo kiba tekinyumye naye yandizeemu kubanga ndaba wano mu kunoonya akalulu batwagala nnyo era atwekwasa nnyo n'amanya nti buli kyalo bavetani kwe bali era ne batutwala ne tukola emirimu naye yandifubye nnyo n'alaba nti bamu tuyambibwa abaliwo tetuli bangi nnyo ne tuyambibwa ne tufuna we tuli n'abaana baffe ne bafunako ne bwe mba nfudde ke basigaza oba okiraba otya olinayo omwana agenze mu busirikale tebagenyumirizaamu abaana bange bato abasinga bato ate abakulu bawala abalinga abakulu bawala abasirikale gye bali abakazi bangi ennaku tewali abirimu we bali awo nga waligambye omwana ayingire obusirikale kati gano amagye we gali gavumenti eno kati tosobola kuwandiika mwana atasomye ffe twagiyingira nga tetusomerwa kuba ntitwayiyamba mu ttale twayingirira mu ttale naye era kasita twamala okuwamba gavumenti eno ne tudda mu buyinza tebakyayinza kuwandiika atasomye kati era ndowooza kyekyo baakoze ekinene nnyo kulaba nti abaana baffe tebasoma kuyingira magye simanyi so omuntu singa ali eyo nga yali agadde okubanga akutuukirira gwe mu bwongo bwo kiki kyowulira nga wali agadde okukola mu kiseera kino ku myaka gyekyo ku myaka gyange nandifunyeyo ka bizinesi akatonotono nga ki akabizinesi ako nandirunze ku bukokokoko oba nenunda ku bisolosolo ebitonotono ng'embuzi ng'ezo obadde bwe nfunayo ente zange nga nnya nenziteeka awo nensiba ku migwawo nenzirundira awo awange nemmanya nti ntuddewo obukadde bwange kambukuumire wano nga eno bwe njitunda ngulawo entono eno bwe njitunda ngulawo entono nenyambibwa nga nayo ekyaliwo naye nesibeera awo kubeera nga njiggawo okulaga nga nze nakolerera nno eggwanga okulituusa wano we riri kale mpulira nga ebintu ebinnuma nnyo okuba nga nkyatambula gino emyaka gye ndimu kati wentuuse ate nandibadde nga sitambula genda kuyigga mirimu nga nakola ng'obukadde bwange nali mbukoledde nga manyi nti Museveni ajja kunsasula nsobole okubaako obulungi obukadde bwange mbeeko we mbukuumire naye kati mu bukadde nkugambye omulimu nkuba mayinja kyokka n'ekifuba kyakola ki kyamenyeka soogera bitaliibwe empapula ziizo bw'okula n'amaanyi gennyini gakendeera bw'okula n'amaanyi gagenda gakendeera kati emirimu gyenkola olwaleero mu budde buno si gye nandibadde nkola kati nandibadde nga ŋŋamba bugambye omwana nti sumulula eri ente ogisibe wali osumulula eno embuzi zino zitwale wali ku ttale kuba genda ozikwata akapikipiki ako genda ozireetera ebiwata wali sirina bannayuganda bandekerera essimu yeeyo bannayuganda mbalekera esimu yange eri enamba tobawa simu yo bawe enamba etya enamba ate esimu oyagala giwaayo gyembawa eri 0740 564 209 eyo amanya Lukwago Godfrey Sergeant w'amagye Sergeant Lukwago Godfrey enamba y'amagye eri 66785 Sergeant
sebo nawulirako nti wali obaddeko eruzira oli ayinza okubuuza naga nti ki ekyakuleetera ate okukutuusa eruzira kubanga oli ruzira asibwako eruzira kaakati bwe tumala okuwamba gavumenti eno mu 86 tujja tubeera mu lubiri batujjamu batugaba ku maditaaki mu kibuga muno banteeka ku standbik yawo nabeerawo okukonga nze ditaaki komanda ng'era mu kaseera ako nkyali kopolo w'amagye kaakati batumma ssente omusaala kati batuma omusaala omwezi gumu bakumye ssente si mwezi gumu okuva lwe twali tuwambye twali tetufunanga musaala gwonna okuva lwe twawamba nga mu January nga 25 okutuusa mu mwezi gw'okuna nga tumaze okuwamba nga tetufuna ki naye nga tuli mu gavumenti wano tugabiddwa ne mu tawuni muno tulinako amaditaaki kati twekalakaasa akavuyo kaviira ddala mu ditaaki mu lubiri gye twatube ewali edikota yaffe batandika amasasi kati naffe abaali mu tawuni tutandika ebyazi tutandika okukuba ebyasa etawuni eno yonna lwaki tetufuna musaala batutandika okutukuŋŋaanya ku ssaawa 8 ogw'ekiro obudde okukya nga ffenna batumalidde eruzira era batusiba eruzira tetwalina bwe twerwanako nga bakama baffe batusiba batukuŋŋaanya batukatira eruzira twagendayo abantu abasukka mu 180 kaakati batutuuka eruzira batusibyeyo kibooko zivuze batukubye batukatiddeeyo mukukera muti okwekalakaasa bwe batusiba eruzira bannange babatanga nze olwo ndi mulwadde bantutte mu ddwaliro Maxon Bay wansi kati bansiba nze banteeka mu ddwaliro bannange babayimbula olwo pulezidenti alagira babayimbule bonna nze nsigala yo nga ndi mulwadde ndi mu ddwaliro bwe banzija mu ddwaliro banziza mu kkomera bansiba okuva mu mwezi gw'okutaano we baatusibira olwo bansiba mpaka omwaka guggwako 86 yenna gwako nga ndiwa luzira mu mwezi gw'okubiri 87 banyimbula kati bwe banyimbula eruzira enda okutuuka eno nga uniti yange bagitwala dde eriggulu njolekera ntuuka eggulu okutuuka eggulu nga babasenvuddeyo bali bibiya nkwatirawo emmotoka ngende bibiya mbasangayo negattako omulundi ogwokumeka ogwokubiri naye nga ekiseera nkimaze mu kkomera olwo sifuna na 10 ate ne bwe mpumudde era aganye okunsasula kati byonna tugambe naye mba nga ndi mu ziringo oyo we sifunyeemu naye nga ndi mu kubonaabona omulamu bwe bukoseka embeera naye banga mbi nnyo ddala mwali badde ba RO bakadogo mwali badde na mu RA RO abaofiisa ati kyeŋŋambye nti mwali badde ate kati ebyo baabituwa naye bwe twatulayininga be babiwadde ebyo kale ebyokubibawa nze tebindidde naye bandinsasudde pension tomufuna pension ate mufuna wa nkoma ku mpapula ziizo sebo nyamba ku mpapula ezo mugana wange ono asome mwalabe kubanga nzijuza buli kimu uyo muwe kati zino zeza pension ezo zenzijuza buli kwekyusa ndabako pension yabeera ati mbadde manyi bw'owummula zino woozijjuliza akasente ko kagwanga bugwe kwa akawunti zetugulawo njereere tebateekako wadde 10 Lukwago Godfrey Kiwanuka eryo nerya Kiwanuka lyejjajjange ndaba empapula za pension naye simanyi lwaki tekuli wadde 10 ne kuliko life certificate for government of Uganda pensioners so life certificate ebyo kwetukoma tewali wadde 10 buli kisanja alaba kisemberanga abavuvuŋŋanya nga mugenda mubijjuza nga muggula bwa akawunti tateeka kuwadde olwataano ng'ekyakifuga nga kiggwako sokolinde bati manyi olina okuba nga ofuna pension nkugambe zifunangayo wadde olwataano ludi okuva ku mitwalo 15 yawo awumudde nga sergeant awumudde nga kopolo
pension yabanga afuna mmeka buli mwezi basasula buli mwezi buli mwaka pension bazikuwa omulundi gumu kakati nosigala ng'ofuna salary buli mwaka afu sente ezifunibwa omwezi omusirikale ali mu gavumenti akola kati nofunako hafu yazo naye tezijja sirina ze nali nfunye wadde olw'ataano sigamba nti oli disaata naye nga wawummula bulungi ne certificate yino kale bansibulire bannayuganda abo batulaba empapula zo nzirabye weziri wano President Museveni nze musabira ddala ye kennyini ayite bavetani bonna bakadogo abasembeze busembeze ye kennyini yababeesasulira naye ogamba nti no bano baprogramu z'abawa nti no bana abasasula teri tebatutuusaako ssente tuli bubi gye tuli tubula kulya nfuufu tuli mu mbeera ddala enfu ddala so president tuyambe ebyo ebyange nze Sergeant Lukwago Godfrey. Okay. Kale atrabo mulungi katukoma olunaku olwaleero ne Sergeant Lukwago Godfrey. Sergeant bwe tubadde naye olunaku olwaleero okuwayamu ku mboozi eno ey'abakadogo ndowooza omuwulidde wakyaliwo bingi ebyetaagisa okuba nga bikolebwa nga bw'omuwulidde era nsuubira nti eddoboozi lituuse ekikwatako nsuubira nti muba muwulira bwe twogera bwe tutyo weewaawo kambageze sebo nkweyanziza kantumireko ne Naalongo wange asibe bulungi Naalongo mutumire Naalongo Silivia tusomerirwe n'abaana bange Kigongo Kizza ababiri Niko abali ewaka Aliet n'abankema Juliet Nankumba Lucy Nabwami musibe bulungi. Wow. Tweyanzege tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.